Ku ssaawa 4 ez'okumakya, ssentebe w'eggombolola y'e Mitete alambudde amalwaliro ga gavumenti agali mu kitundu kye. Ono asookedde ku ddwaliro lya Kibengo Health Center 2 gy'asanze ng'abasawo tebannatuuka wabula nga tusanzeewo abalwadde ababadde balindiridde okukolwako. Okufuna mpeke. Abasawo tebannajja. Tonnafuna bujjanjabi? Lwaki? Abasawo tannajja. Nga wayise eddakiika 4 waliwo omusawo atuuse ku ddwaliro era n'annyonnyola lwaki atuuse kikerezi. Ssenyonga asinzidde wano n'asaba gavumenti ezimbe ennyumba z'abasawo ku malwaliro abasawo we basobola okuviira amangu. Ono agamba nti eddwaliro lya Kibengo liweereza abantu bangi ng'abasawo basaanye obutasaagira ku bulamu bw'abalwadde. So tubasaba nga muli mu service mu buweereza buno okufangayo nti mumutandikirwako nga tunoonya okutuuka ku health center 3, health center 4, 5 naye very far naye bano omutendera guno ogusookebwako guno gwamu tusobole okuguganyirwamu kati omwana bwajjawo n'atuula wano n'avaawo n'amala batuka essaawa 6 nga bw'avudde wano Ssenyonga agenze ku Mitete Health Center 2 enaasanzeyo akulira eddwaliro eno Francis Namuyingo asabye eddwaliro lyabwe lifuulibwe Health Center 3 olw'omuwendo gw'abalwadde gwe bafuna. Omwezi tusobola okufuna abalwadde nga 4 omwezi. Olunaku tusobola okufuna abalwadde 8, 9, 7. Mutuufu era facility yeetaaga bagipromotinga ku center kubanga abantu mu community tebalina we bazaalira like teri government facility ezaaza wano ate no this center tetuzaaza. Ssentebe atuuseko ne ku ddwaliro lya Matete Health Center 3 muno akulira eddwaliro lino Judy Mubiru atubuulidde okusoomozebwa kwasanze. Eddwaliro lino liraba abantu bangi n'olw'ensonga eyo nti weesanga nti eddagala lijja nga lirina okukola emyezi 2 kuba batuwa eddagala nga lya myezi 2 ne likola mwezi gumu olw'okuba population nnene. Wahe center 3 weesanga nti erina okusavinga emitwalo 2 naye wano tuli mu 3,200. Ono agamba nti n'abasawo tebalina we basuula walungi kusa n'okuba nga tebalina mukuumi ku ddwaliro. Tetulina basirikale then ne bano bapoota abali ku government payroll era tetulina. So ekyo nakyo kyakusoomooza. Twagala service Uganda eddwaliro lyali badde lyasuumusibwa nadda ne ligenda ku mutendera wa Health Center 4 naye abantu baffe baliyo babundabunda lyantondese ludda wa Lwengo olw'okubanga wano obujjanjabi bw'essembabule bukyalimiddwa naddala nga pulezidenti yakatuwa minisita. Akulira abakozi mu ggombolola eno Ronald Ziwa asinzidde wano n'alaga obuzibu balina omuli n'abasawo okubeera batono ate nga tebalina bisulo. Yaleeti abasawo tubakubiriza bakyuseemu bongere kukeera ssaawa 2 eddwaliro libeere nga ligule emirimu gitambule tuyambe abantu baffe wamu n'eggwanga.